lwaki abafuuka beegumbulidde nnyo okwagala okuganza abakyala abakulu baba tebabakutule kakati kankubuulire the higher you go the cooler it becomes omukazi gy'akoma okula gy'akoma okufunda wansi eri n'okuzimbayo gy'akoma okula wuliriza gy'akoma okula gy'akoma okuwooma buli mukazi gy'akoma okukula mu myaka gy'akoma okuwooma okunyuma mu sex totutwala ate nawe mbajjajja anti kati ate bajjajja yo kirasi y'abajjajja bajjajja kati kirasi y'aba 60 kale gyawule tugutogere ku 50 55 omwana ayina ebbere liri oleeta omuntu mbujjaako mu kkula ebbere liri eno kankubuuze sokoleke nkubuuze tulaba nko bakazi balina myaka ananga ayina ebbere liyimiridde simulaba bali wammwe kakati tulaba nko omwana wa myaka 18 nange ebbere lyagwa yaba yeekutte bubi Chichichiku njagala weegize wadde answer kankubuulire abaana kankubuulire kyenkugambye upgrading omanyi nti osanga n'omuntu kati ng'awunya obukadde kankule Lubalusewa TV mazima ku mazima Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala okuvira ddala ku miliyoni 4 Matuga kasaalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4 tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe so nayo mugiyune tubeere nga tugibatuusaako tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi rahisi futi 25 kwana tuinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bw'oyagala tuina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva Matuga okudde Semuto eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe yino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima nate tukomyewo Ajisa Mwegemanya tukwebaza okutwekuumira kwano ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV tuli ku mikutu migatta abantu okuli ogwa YouTube, Facebook, saako ne TikTok. Mutugoberereko tusobole okubanga tubaweereza mu mpeereza ennungi. Tubebaza mwenna abakomentinga era comments zammwe tuziraba. Tujja kubeera at least tufunangayo obudde ne tutumirako abo abasobola okubanga batugoberera akadde konna era tuli basiimu gye muli tubebaza akadde kammwe ke muteekamu. Program nsonga ku nsonga ebegguse olunaku olwaleero. Okay. Program bino badde obimanyi producers jukiza bino badde obimanyi ebemaze okubanga egguse olunaku olwaleero. Tuyina omugenyi waffe nate si mulala wabula Lule Bombo Road agenda kuba yeyanjula okwatako yaji ogisisiriza agenda kuba yeyanjula ate tusobole okuba omanyi mbeera yo mu programu za nsonga ku nsonga kati badde ndi mu mutwe ne producer nga bw'atanywa guteese asazeewo ageeti bannaye obadde ki weyanjulira abatulaba tusobola okubanga tweyongerayo. Sijja kweyanjula nnyo kubanga era abatulaba program bagitegeera bagigoberera era batumanyi naye nga bulijjo Lule Bombo Road peace and justice activist oba omulwanirizi w'eddembe era omulwanirizi w'obwenkanya bantu bali eyo bakusiima era munnankyukakyuka oba etya sima bajja oyita abantu bakukoonako naye bakusiima bagamba oyo ye bwaguuga waffe
Gogo bayita bwago. Gogo bayita bwago. Alira buli muntu atambula na buli muntu alina bwaguga. Okujja kaba bateeka kasanti tebalina bwaguga bebalabye. Ikira ina yugiyamba kagere kati abayagala agenda agiragimaliza. Era abatulaba ngenda maso n'okubeebaza mwe bale kutulaba abala mwe bale kusiiba abasiraamu mwe bale producer mwe bale kusiiba Muhammad Katabirwa mwe bale kusiiba abana nandi badde nkuwambata kabuzi naye mama oyinza obutagimalaawo naye ekikumazeeko sente kusuubiza bintu bingi inshallah ekisiibo we bale kukiyitamu enchando za tugenda ku celebratinga Eid wagirabye Eid nagirabye anti nze ndi wa mwoyo nti mwenna abasibye mwenna mwe bale kwita musawumu era nsigala mbebaza nsigala nebaza bonna abatufollowing abalaba programs za fezino mwe bale kugoberera mwe bale kuyiga enzimanyi bino lesson era namwe abali mu comment section mwe bale commentinga era ne request zammwe Dio twakoze research tugenda zibatuusaako olwaleero muna eno era kanyende maso n'okwebaza Minisita Nabbanja we bale kujjako ku supervising ku luguudo lwaffe olwa Matugga Kiti Kasangati we bale kujja wazeeko mu Kiti nodira ne kubasuubuzi no bawawayo ko ku busenta awo singa okolanga abo tunatazigaba lumu mu mwaka sigalanga omwoyo ogwo okyagulina era okyogutwala mu maaso n'abo abachina we bale bayisaamu omanyi kankubulire abachina bajja ekira oli ku program ki jukira abachina tebajja nabuki tebajja nabakazi baabwe kati goloza beegatta batya abachina balina abantu baabwe abaleeta tebabayina kati ffe tulina abachina bakola oluguudo awo tebajja nabakazi naye kibakoze okupimpina abakazi b'okukyalo bapimpina abakazi abachina abo abokukyalo bapimpina abafirika abachina bayindi be baboola n'abayindi nabo babikola naye abayindi beekweka naye ate abachina tebeekweka muchina akwata n'omukazi omufirika ku mukono ne batambula mu kkubo naye ate omwindi kyatakola omuyindi omukazi amwebakirako eyo amuliira eyo munda eyo byankukutu ne wazaala omwana amwegana naye ate omuchina teyeegaana mwana kati omuchina awo omukazi yajjanga aleese omwana mu muchina yakubira maama we maama nazadde omwana mama nakolaki nasanyuka wazadde kakati omuko wagwanga ki omutabani wagwanga ki munnange banaye mukulike bebi wawa anajja natukyaya nti simanyi oba anajja ekikulu ne wana abazze oluzungu talumanya ate naye tomanyi luzungu ate omukayogera lulimi ki munnaye omuko mu China nazikubamu nezaaka namugamba omuko mu China ngene simu gye wampe China efaama ngwa mwataafe simu China mwakataka China kali original yabubuza akana kewazadde kali original omwana mulamu anayogera nti mama omwana mulamu ajja kwogera simu China tali fake ali original ti mama nedda abachina tebali fake bo anti nali mmanyi ng'egi bakola ebintu ebiri fake nti nabo tebawangaala nti lule mangi abachina bano bwaba akwagala bafirika bakola batya kubanda balina abaana abawala bebakozesa ale nyinako kyali wange yangamba ko nangamba abachina balina naswi omusajja ne waba kyogamba abasajja balina bonnasi tebeegatta lwasa teyeegatta lwasa tomulaba nga abakazi bamuyayaanira kakati oku satisfaction y'abakyala si yakuba naguntu gunene eba ntabula kati kyogamba akajiika kati ntekasobola tabula kyayi kamudaba naye kyayi buli omu otuukawo omukono guno gusinga okwetooloola anti lwa nsonga omukono kitegeeza nti naye akajiiko katono naye omukono gwe gukola ki kakati omubiri gwo gwe gubeera gukola sex n'obwongo so si ki so si kali akajiiko ko ninga omukazi ateroga nti sikuwulira anti omukazi wagamba nti sikuwulira abaga kunyenya kabina omukazi wagamba nti sikuwulira kitegeeza
muntu munderi takuwulirayo kati gwe mutabukire wano kumimwa kungulu omununa mimwa kungulu ye ababo bakitegeera akimanyi mutabukire ku bwaguuga awo ku matama ga bwaguuga kumimwa kitegedde awajja kuwulira kubanga n'endula ajja zikuba ne lwesinga oli w'amanyi mu nsonga ezo singa abakazi tebakulekaawo ani yali andeseewo ye aye notandise okunsokoola otandise okunfumita ndaba nno otandise okunfumita obugalo mu maaso kati ogamba mbw ate abakazi bakole bagabe bandekawo lwa nsonga ezo baba alina oluusi ensonga ate nekyala kati gwe buli gwewasookerako oli naye singa buli gwewasookerako oli naye ono ogwolina mama w'abaana singa oli naye ne Bible egamba test then confirm. Test then confirm. Osooka no ojaddu noonya gende wabujingo ajjaddu kusomera. Lule o testinga kitegeeza nti sooka oganze then mu kuganza ogwo omala ogamba ono kati oganza sikubi kubanga ebiseera ebisinga oba naye weezuula ate n'ekyala n'ebintu ebyo nakugamba nti ebintu ebyo byesiima ojja kufuna ono agambe mbutomalaako ate kati kankubulira ekintu ekirala omukazi wakugambanga nti tomalaako noonya basisita be kuba tandika funa sisita we fumita n'omulala fumita n'omulala koona kitegedde basisita bwe basisita tebaliyo genda mu mikwano gye kasita kugamba nga mbu tomalaako nakuvuma tomalaako simanyi oli speed bbiri simanyi oli dakiika titi simanyi nkoko simanyi biki mbukubaka nkoko noonya mikwano gye olaba kubaka enkoko bakazi be babyogera bali bakubaka enkoko naye abakazi be babyogera enkoko ngekosa obutikitiki busatu enkoko nze nziraba wali wakanzirina obutikitiki olumu batenana kuwalampa bweki ate tebaliyo mu besti abakozesa obutikiti bw'enkoko oluyingira bw'ati atandikirawo okuyimuka agenda okutula anywe bbiya esooka nga yayidde edda agenda otuuka wali bamukwatako we bati agenda ogira bw'ati abankoko tata nkoko gendayo mu besti ojja kutya kakati mbadde nkunnyonnyola nti abakazi balina eŋŋombe eno enyiiza ey'okulangira kwe tomalaako nakuyamba na buyambi ate omala ntagenda kati gwe ekyokola noonya mikwano gye bafumite ate propale bulungi bafumite si bambala buno ne banayokala ne batibatiba ne bagiraagira bafumite omuko bonna nga kubanga jjukira mwabo kuliko gwogenda okusabula obulungi agwe n'eri akukubira endu anyumize munne nti ate bawagundi olaba oyo byayogera yatamanya aleka tanyuma alabika si mulungi mu bintu mu nsonga ezo awayiriza omusajja kyeyankoze ajja munyumiza kakati wova ku bakwano be noonya abooluganda bwe awo nange oyigga ki omuprovinga wrong fumita baganda be bafumite wova ku baganda be jukira balina ne basenga abaabwe balina ne basenga kakati nesenga ogendayo balina basenga nga myaka jjayo balina basenga abakulukulu myaka 5 myaka 45 nga gwali ogenzeko ku mukono olaba senga nga asenga n'omuwala gwazze okuwaayo obulungi abo basenga abo nesenga ye olwokuba basenga tofumita wabula dance zina dance anti kati oyo ye abawaako nonti kuproving abawaabukakka mu kubanga myaka mikulu oyo ye muwe ekitiibwa muwe obudde naye mukola ebiriyo munyenye omunyenye naye bano abakyala obimukole byonna ate nze nkunkwata omunyenye kyegezaako nkukakasa kakati wova kusenga
waliwo abakazi abazaala nga ba myaka 13 n'azaala muwala we ng'omukazi atambula ne muwala we ng'ogamba ono yadda ku ono. Waliwo n'abalala ng'ova nekyo ono yadda ku ono. Omukazi ng'omubiri omwana yatwala omubiri gwa maama we nga benkana. Ebyaddala nze mbalabye bangi byonna by'otugamba obikola. Ye lwaki ogamba nze mbikola? Byebiri mu society. Byebintu ebiri. This is the life we are living in. Nze sibikola. Ne babikola ababikola gye bali. Engeri gy'obyogera mulago obimanyi. Anti bin nkola research. Ule katono nnyo. Obudde era kyovula waakyo mpita kubanga ndi researcher. Kakati kyembadde nkugamba wova kusenga tofumita. Kubanga senga tokakasa, basenga tebaba kakasa. Kubanga bibalidde bababilidde. Senga aba wakunyenya. Kunyenya waba wakubibya. Njagala obiibya abakyala ababagamba nti bamalaako. Njagala musajjawo akubibize sengaawo. Abibye sengaawo mpola amuleke wali. Wabanga mama we yazaala yakuzaala nga wa myaka 13 14. Njagala abibye ne mama wo. Kati oddemu oyogere nti omusajja oyo tamalaako. Nga bano bonna abakwesholodde omusajja yababiibya bagenda gamba oyo omukazi musiru. Lule, lwaki abafuuka beegumbulidde nnyo okwagala okuganza abakyala abakulu? Baba tebabakutule. Kakati kankubuulire, the higher you go, the cooler it becomes. Nti Joko mugenda waggulu. Nti woba wansi wookya, wano we tuli wookya. Naye genda waggulu eri wannyogoga. Kitegeeza wabeerayo emirembe. Obutiti. Kyekiri. Obutiti. Teri muliro. Teri pressure. Kyentegeeza nti omuwala myaka 18 25 baagala nnyo rough sex. Baagala nnyo amaanyi mangi okitegedde. Sex oyo w'amaanyi amangi oba gwe bayita rough sex tanyuma. Sex w'obukakkamu anyuma nnyo. Sex w'obukakkamu ono sex atali wa kukakasa. Togenze kukakasa maanyi kutuuya nawe otuyana osala entuuyo. Oyo wanika okugulu eri okola biri. Kati emyaka egyo giba gikola sex w'obukakkamu. Ate sex tabawa bano bawooza mbonze male ssaawa 3 male ssaawa 2 abawa dakiika 15 ku dakiika 25. Ekyo bali batulimba. Baba balimba. Dakiika 15 25 ekine nnyo. Osegedde emyaka egyo emikulu. Lwaki? Nti emyaka egyo emikulu tegitwala budde mu kusosola njala na kuteeka kugana amaala agalinga agaggoonya. Egyo emyaka emikulu tegiteekako bukoowe. Tebalina budde bukola bukoowe buno obulinganga. Omanyi zino ddole zino ez'abaana. Omusanga omukazi osanga omukazi ng'alinga zino ddole zino ez'abaana alina obukoowe ali bw'ati. Buli weebuti obukoowe ng'obwaŋŋaali. Abo tebalina budde obwo. Otunuulira emikono gy'enjala ze nga yenna ali romantic. Balina budde bwakweteekateeka. Obudde bwe balina talina budde bukuba make up face. Alina budde bukola ki? Alina budde butereeza wansi we. Amala obudde ng'anaba wansi we. Bakasawanga mmeka ng'akyana bw'ali awasitami. Si lunaku lulamba nti anabeera ku kintu kimu mbw atanaaza kyennyanja. Naye nkugambye obudde bwonna waafuka yeegendereza. Babeera very careful ku bode zaabwe. Kyalya byalya abala byalya tamala galyalya. Buno obuwalawala myaka egyo chips chicken biki yenze embeera zaabwe ne bubeera nga bonna ne bufuna toxin mu mibiri. Ne bubanga bonna bukalu mu mibiri. Ne bubanga ne bwaguga zaabwo ziringa lipsi nga nkalu wansi. Wansi wanakuwa bisi. Ngazo ziba nkulusanye. Buli awo tebumanyi kulabira. Kakati omukyalo ono amanya nti nina okunywa ku ddagala bweriti n'enkirinzinga bode.
amanya nti nino wemba ndi emmere sirya bisiike nanywa nalya boil amanyi bafumba emmere ya boil waba wa mu kibuga ebana abebiduuka ekirala omukyalo oyo obudde bwe bwonna bufa ku liiso lye ku liiso lye nabunyaawo oyo amufaako bulungi amuwa obudde amulabirira takkiriza kulwala kufunako obulwadde bwonna alabirawo omusawo takkiriza kukola ki ye waliwo bafunawo obulwadde bafuna obulwadde nti kufukafuka bino biki infections kaakati ate ekirala bamanyi kibayita okwapuguredinga we bazaala bamanyi okufunako ku liivu bamanyi eddagala ery'okukozesa nti amaze okuzaala n'akozesa n'addamu ne yeewumba kati buno obuwala we kazaala kasigala ku muzigo kazadde kasigala ku muzigo tekagendako mukyalo waabwe wakuwa mama wako kalaga balina experience busigala ku mizigo we buzaala tebwenyiga tebuddamu kwezimba kwerabirira kuddamu kweripairinga olane kumbire bajiwa windows kati tebumanyi kwerabirira kati ne busigala nga wansi bwawolongoka ng'okalaba bwe kati nogamba kankasaasire mama kumbe kalina okusaasira nga wansi kawolongoka kati emyaka egyo gimanyi kye bayita okweteekateeka beteekateeka wansi kati gyakoma okukula gyakoma okufunda omukazi gyakoma okukula gyakoma okufunda wansi eri n'okuzimbayo gyakoma okukula wuliriza gyakoma okukula gyakoma okuwooma buli mukazi gyakoma okukula mu myaka gyakoma okuwooma okunyuma mu sex totutwala ate nawe mbajjajja anti kati ate bajjajja yo kirasi y'abajjajja kati kirasi yaba 60 kale gyawule tugere ku 50 55 omwana ayina ebbere liri oleeta omuntu mbujjako mu kukula ebbere liri eno kankubuuze sokoleke nkubuuze tulaba nko bakazi balina myaka ananga ayina ebbere liyimiridde simulaba bali wammwe kakati tulaba nko omwana wa myaka 18 nange ebbere lyagwa yaba yeekutte bubi njagala weegize weewadde ansa kankubuulire abaana kankubuulire kyenkugambye upgrading omanyi nti osanga n'omuntu ng'awunya obukadde kankule zabyayo zalina emyaka emeka ngana ebeeri liritya lyagwa naawe lyagwa wakasa lyagwa kati gwaliraba bannange baana mmwe gubuzibu olaba nkugambye naliko ku pate naliko ku pate ya Ivan Semwaga ngalina ezari najjanga taleeze kati gwe bibyogerako bwe temunatambula ekikulu muli matugga eri matugga eri ne mugenda eyo bombe eyo munda eyo ne mugenda Semuto gye mulira ssente jangu mu site ate wobanga wateeka omukazi ewaka but just because of sex wonooyingira ekibuga ogenda kumukyawa lwaki nze siba n'omuto wange ne muteekateeka nga bali abakadde bwe beeteekateeka lwaki ontwala ku nkana omuto wo ogenda muteekateeka otya muyigirize nti wenyiga katolaba mbikugambe nga tobimanyi kati ogenda mukola otya era mbifunye katambi tekaliyo kale bwengeri gy'obifunye kyovala nti katulira tusomesa ggwanga nti ebintu babikole ki goba oli awo ng'omuntu okubanga ebiseera ebisinga nti omukadde guliko omukyusa bwoti ng'omukono gugenda bugezi sinnakugambako ku mukadde sinnayogerako ku bajjajja omukadde oyogera bajjajja nkugamba omukazi akuze sinnakugambako ku mukadde being mature it is different than being old osegedde okubeera omukulu tekikufuula mukadde n'emyaka ki nkugambye omukazi kasitayingira era tokubanga embaga nga tonnaweza myaka 35 towasanga omukazi embaga nga tannaweza myaka 35 oba wasidde bakwano bo baneiba bo n'abalala abajja obuzi baba owasidde baba bagenda mumukulyako
baba genda mukulyako onyiige mwawukana tenga wateekamu ssente zo n'obudde bwo balanga obudde. Time is money. Bala obudde bomaze ngo bala obudde wasize olwokuba mulina ssente omuwala wa myaka 18 19 25 olwokuba mulina ssente ogenza oyanjudde okoze embaga kyala enje emikojo namukome mu kukyala genda mu kukyala weerope mu family nti nze ndya muwala wammwe okukyala kitegeeza oba okutekolota okukyala konna omusajja yenna agende omukazi n'akyala aba agenze kweropa mu family eyo nti nze ndya muwala wammwe nze munyeenya ammo kitegedde nze nyeenya muwala wammwe kwe kukyala oba ogenze kweropa era kati goba wakyala ssebo wato nakyala genda okyali wakyala nakyala webale nnyo kwata wano webale nnyo mukazi mumwe ekitiibwa era omusajja yenna ng'olina mukazi wo nga tokyalanga oba towadde mukyalawo kiki ekitiibwa ekitiibwa ky'omukazi biri mu bintu bibiri. Ekitiibwa ky'omukazi simbaga. Awo oba olaga Katonda ekyembaga oba oli connectinga ne Mukama Katonda awo nti yono gwe nsazeewo era sigenda kuddamu kulyaguzibwa. Yembaga. Okukyala oba ogenze kweropa mu bazadde nti nze nyeenya muwala wammwe nze mulya. Ogenze kwewaana. Nze musuza teyeebase oba muwala wammwe yansuza seebase kubanga kati okimanyi ennaku zino n'abakyala banyeenya abasajja kati bibeera ebintu bibiri ng'oba ogenze weerope nti maama taata muwala wammwe yansuza seebasa nyeenya buli kyamisana kyaggulu oba naawe oba ng'onyeenya naawe gwoba ogendeyo n'ogamba maama taata nzize neeropye nzize okukyala naye muwala wammwe musuza teyeebase kyamisana kyaggulu bibeera ebintu bimeka kati oba ogenze kweripootinga kubanga oba ogenze kukola ki kukyala kati okwanjula oba ogenze nti kati okonfaminze nti omukyala gw'olina okakasa kati osazeewo nti omukyala ono ogenda kuwangaala naye obulamu bwo bwonna era nzize tuzze tweyanjula okuva n'olunaku olw'olwaleero naye okukyala oba okyali fiancé kati okwanjula oba osazeewo nti mubanji ono gwe nnonze taata maama taata saidi zeno taata mama saidi zeno esali mu kukyala kubanga mu kukyala waliwo abatakkirizibwa kujja mu kukyala naye ate mu kwanjula saidi y'omuwala bonna bajja saidi y'omusajja bonna bakola ki bonna bajja kitegeeza nti saidi zonna oba mulina okwewaayo ne mulaga abantu ne mulaga eggwanga nti ffe tuli kati muntu atya tuli muntu omu osegedde n'okwebaza biwasanga era n'ekirala kyova olaba nti ogenda n'owasenga ki ebintu okuwasenga ebintu oba ogamba nti senga weebale kuteekateeka muwalawo mu buliri anyuma kwe kuwasenga kakati okuleeta embuzi kitegeeza nti omukazi wamusanga alimbeerera gwe amusookako n'omuggyako embuzi mwebale mukuuma nga tewali bano bajoni ba Joseph tebamusoobedde mukubangalo. Okay, Mosh Media yetuteekamu ensimbi tubebaza mwena gye musinziira okusobola okubanga mutulaba tulina Lule Bombo Road program bino badde obimanyi bingi byobeereyo nga tomanyi tubikuleetera netuleta Lule Bombo Road nasobola okubanga abikwasaganyiza. Mosh Media bakugu mukuba ebifaananyi bakugu mu kwanjula ino okwanjula video coverage bazisobola kuba still photos ne bakuwa bulungi nnyo buli kimu ba brandinga ebintu byonna ebirungi ennyo ennyini ddala era osobola kubafuna ku namba zino manga 0761824426 osobola bakubira ku ndala eri 0753 134644 sorry kanjidemu 0753 136490 Mosh Media bakola video coverage wamu ne branding bakola banners baina stickers posters reflector jackets ne branded gifts
oyina ekirawo yagachi wa mwagala naye nga kiri blended so kitekako erinnya lye so kitekako kala jasinga okwagala wekwate Mosh Media enamba zaabwe zizo bakubireko basobola buli wamu oli batuukawo oyina mukolo ki kwanjula mbaga graduation baby shower oyina birthday parties wekwate Mosh Media basobola okubanga bakwasaganyiza emumbeera etegerekeka tulina Lule Bombo Road olunaku lwaleero mu program bino badde obimanyi era Lule kanze mukubireko kanso Lule Bombo Road sebo ero mu program bino badde obimanyi twagala okwebuuza watubulirako ku bakyala nti abafumbi basinga okwenda omukyala gwendese waka omukyala amanyi nti ngenze kuyiya kiki ekimuwaliriza okwenda bye bino wammanga ebisinga bye bino wammanga okutta omwana w'abandi omutadde ewuwo ewuwo mubeera naye oyiya akasente ye naasigale waka jjukira okutta omwana w'abandi asazeewo azze mubeere mwenna okeera enkya n'ogenda mu site n'oyiiya 10 kye mugenda okulya n'okomawo n'omulekera emitwalo 2 bw'omulekera emitwalo 2 alina okulya breakfast alina okulya lunch ne supper ogisangawo alina okukwoleza alina okulongoosa enju alina okukulabirira gwe ng'omusajja olina okwepiica ekyo kibale kakati omukyala oyo alina okwiteeka mu kifaananyi ky'omukyala naawe gwe weegomba banga waliwo wamusangira nga tonnamukwana yali asiba akaviiri yali alina ekizigo yali ebbeere nga woogamba eryesimbye naye kati omuzaddemu abaana ayebye tomukoledde bizinensi akugambye empaayo emitwalo 10 omugamba nti ate ezo sente sizirina omulekera 2 ontegedde envi takyazisiba ebizigo takyesiiga yeesiiga ku by'abaana ali ku mwana mugimu ali ku moviti ali ku buno bebyo byonna nga bwobimanyi kakati naawe wennyini oluusi kale wandiyagadde omuwa naye tozirina kakati okuyambako obutakuteeka kakati okuyambako bawange mwagala sigenda muleka ngende nfuna omugagga nobe wabula kansigalewo naye Josefu andi bubi Josefu amanyi okunterako kasimu omukazi wamugulya mapeesa jodaba Josefu wamuwaki smart ate Josefu mukumuwa smart agenda iti ya mukwano go bamuganda we golowooze nti yalina engeri yayiyizaamu n'afuna ki smart kakati mu bumpimpi ti Josefu olw'okuba nti amuwayo akasente n'omusanga nga asibye akaviiri gutomubuuza enviiri yazisibye sente yazijjeewa ogenda musanga aguzeeyo akagoye akapya kati siino baana basibye ab'obuwala abalina abakyala balina abaya naye abaya tebannazigula kakati abaya zigenda mu 10 kwambuka waggulu kakati ssaawa zino Abudu yaguze abaya Musa abaya mulemi oggula Musa kyokka yowawaka kati lwaki tawaako Abudu osegedde agenda mmola nsonga amugulidde abaya asibye ekisiibo naye tomulikogona tomusimye mugulira abaya kakati kyagenda okukola Abudu agenda gimugulira kati Abudu agenda mmuwa kyamugimugulira ku ki era gye bigenda okugira Abudu agenda mmuwaako ku bisoobooza agenda kulya bwaguuga agenda mmuwa bwaguuga n'omutima gumu kubanga yamugulidde abaya gwe twamugulidde abaya ekyokubiri tuve ku kyabaya nti naye kennyini abaakuyambyeko ku overloadinga nti olina sente z'otamuwa kati afunye oli alina engeri ka facilitation kamuwa ate oli tamuwa bwaguuga buli lunaku bwaguuga agimuwa once in a while amuwaako kalumu mu mwezi oli gwe bwaguuga ogikuba buli lunaku kyamisana kyaggulu kati awunze nsiimirawo kati ate nenkuwa ne age endala nti kakati nammwe abasajja ne bagenda eyo gye bakolera nabo ne bafunayo abakyala abawala abapya kati owewaka nga mu mwezi
amukonamu omulundi gutya amukonamu omulundi gumu kati mukumukonamu omulundi gumu waliwo wabeerawo ng'ayagala abakazi baagalanga awulanga afa maba ayinza okutujja okimanyi nti omukazi atujja kati kankubuulire kizimba okimanyi omukazi atujja wansi awo ne watuuka n'okussa nga takyasiza mu kamwa assiza wansi toseka nyumayo okugamba walawe mbanyumya ebintu ebiri serious mbasaagala oseke ng'omukazi atujja maama omukazi kati gwe obe otegeera otya tikati yatujja ne wansi wasi omukazi atujja wansi awo ne wazimba ne wabanga we bakubye totunulyanga bwoto gaakojogera ebintu ebiri serious ogira obulevu gwe omusajja atujja omukazi atujja wansi awo bino tuyogera empola ebyaddala ebya serious tuve mu byokuseka omukazi atujja wansi awo ne wabeeranga wokubye kamyu baba kweko kamyu wazimba oyinza okugamba taddeyo omummonde wazimba ne wakola ekikata omanye ekikata kya lumonde omanye ekikata kya lumonde kino kiba ne wazimba waba mbutuufu ayambadde buno obupale obutali bwa kotoni mulungi kale obutali bulungi obutali kiraasi azimba wansi akapale ne kabaluka pa nenga gwobiraba sinkugambye kati omukazi wazimba wansi awo n'atujja aba ayagala kumulya watojja gendayo nengoli musajja mutiitiizi okubalula akapale bwambalulirayo kakati ate omulaba ate oyo atujja mulungi nnyo mulungi nnyo kati omulaba oyo atujja olaba oyo atujja eddakiika ziba ezo nga yasammudde oyo atujja olumukwatako bw'ati nga yasumulukuse dda kubanga aba atujja gumu ebiri esatu ena nga yasammudde dda mumanyi okugamba nti ono omukazi atujja ayina amazzi ono tayina kati noono atayina mazzi naye amala anti amazzi g'okumala gaawukana simanyi oli omukadde atuwulira omuli atunudde nnyo ebyo yiyo meeting ekyeri awo omukazi tabanga njogedde anti nyinza oba njogedde ekyokutujja nga naye atujje kweso jjugira omukazi atunudde tatuwulira sikyo oba akulabye oseka omanyi nate oseka kyo gwe olaba kankubuulire amazzi ag'okumala ge nakugamba ge gali amazzi ag'okumala agajja ne geegatta n'agago ne gano agaseera ne gakola ekyovu ge nagamba luli producer ge yakola yaleeta ekyovu we yakuba okitegedde kakati aguganjawulo aguganjawulo kakati gano amazzi gano ag'okupiisuula gano gamuseereza ag'okupiisuula gakupiisuula ag'okupiisuula gali nago malala ge gano amazzi kati olaba omuntu abatabeera dehydrated awo omukazi ng'anywa nnyo amazzi abadde anywa nnyo amata anywa nnyo obushera okitegedde ebyo ebintuntu bye bireeta agamazzi ag'okupiisuula nga n'omukyalo oyo anywa nnyo amazzi agabuguma buli ku makya anywa amazzi agabuguma ge gamazzi agabeera mu system mu mubiri gabeera mu mubiri ge amazzi agaki ag'okupiisuula go ge bagamba kati amazzi gano mugaawule yawula ugaawula aga okra agaseerera malala ag'okumala malala okitegedde gonna ganjawulo agamazzi tujja kugafuna olunaku nago tugasomeseeko omukazi abasajja abali eyo baagala okumanya omukazi omukwata ng'alina obwagazi we buli obwagazi omukazi kati nonze kankula ekintu
omukazi buli wamu afunirawo obwagazi naye ate ekisinzira ne munkona ate awo yogeddewo nnyo kale waliwo gwokwata wano ku mutwe bwati nakwebakira ne mumukono omukwata wano omutwe nakola ati nagwa ati akola ati nagwa omukwata bwoti nagamba nagwa kale omanyi kyakola omukwata ku nkona wano natandika naloola eno nga wa okugulu okumu akuteeka eri nakwebaka mu nawe kale ate newabeerawo olaba wano olaba evivi kati wansi w'evivi awo okwawula ekisambi n'okugulu n'omukwatako bw'otyo nawo nategula ate waliwo gw'okwata mu bugere mu kigere eri wakati mu kigere mu kigere naye n'atoba waliwo gw'okwata kakongovule tiriri nakola ati nawe tonyonyogera si bukaba obwo anti bubonna bukaba abakazi bakaba bwekyoyinoga olaba omukazi oli wasazeeko ng'atunudde tandiiko lwaki omugugu saganyumya mboozi eno nga waliwo omukazi antunuulidde nze naawe oyinza otoba anze nedda naawe tobanga naawe ofuuka ekizibu waliwo gwokwatako wano mu bulago wano mu neck ate no neck ate ye abakazi abasinga wano neck ate ye abasinga neck wano n'amatu okitegedde neck wano n'amatu kati zezo touches eziri public zosobola nga signal zosobola okukwatako omukazi mu public ng'ovudde mu bino kissing biki kumukwata eno wansi ebyo biki kumukwata mu mabeere ezo ziri private naye touches eziri public nti tuli mu lujjudde tuli mu lujjudde nkugambye wansi w'amaviivi awo mu bigere awo ku mikono ku mutwe mu neck ne mu kiwato ezo touches eziri public then touches eziri private ezo enzikiza ez'ebifo nga mulimu babiri zezo wogenda omukwata mu bisambi wano onotera otuuka ku kapale mu bisambi awo wagattira noba nga tolengere kapale we kali omaye omukazi asobola okwambala ebimpi n'atuula ati naye nga tolengera bwaguuga okimanyi kakati olaba awo wekagattira awe wali wekagattira bwe kati ebisambi we bigattira kakati bye bifo kati ebiri private byoyinza omunkola ki omukwatamu okitegedde then ekirala obviously tits obviously tits nkwate mu mabeere kanga obwene wegaba sapatu naye Katonda yakola abakyala omukazi waba alina ebbeere nga lya sapatu ssebo n'olikwatako atoba munnaayo ku sapatu ye eyo gy'olaba eyo sapatu ye ogikwata sapatu ye n'ogigira oti gayatobye dda munnaayo olina ebikyala ebibeera mu kibuga wangamba obwenzi buli mu kibuga iso likulumye mpulira eby'ennaku byonjogeza abeka wafunyeyo omukazi nyazaala akuli kumpi kati kakati tugende mu maaso kakati gwe nno olabika kati maama w'abaana kati akulabye akuyita olunno maama w'abaana akulabye akuyita anti olwo tuli mu kwogera direct nkubuuza biri mu kibuga ebiri mu kibuga kakati mu kibuga eyo olaba abakazi abakola mu kibuga kyovola nti ne mu kibuga eyo kyovola arcade zonna zijjudde ziriko guest house waggulu bale buli muliro kati ogukwata wabayo abaakeddeyo wabireho guest house waggulu ekisooka
abakazi abakola mu kibuga balina abakasasiro balina abamasanyalaze balina amazzi balina toyi balina bano security balina bibasasula bingi byenkanankana ne rent then plus rent abakazi abakola mu kibuga rent eyo ogiraba basasula advance wabali mu mwezi guno sasula gujja wayingira ogujja nga sasula oguddako kyokka asobola okumala olunaku nga tatukoze tatunze naye nga ate bino byasasula ebiriddeire alina bisasula birayisinsi byane kakati ogenda okulaba nga cost of living eri high kati kyalina mukola kimuforcing okufuna omuntu amuyambako kati ayinza okufuna amusasula rent kyokka alina yamukolera business oyinza n'okusanga yamukolera business bayawukana naye kitegeeza we bayawukana business yo tekyali agifacilitating nti singa ebeefunyemu okugwa ayina abaana balabirira kakati okukavalinga apo ebyo agenda funayo Yosefu agenda okumuyamba okubanga business weegwa amwongeramu amboostinga mu kasente we agenda mukuumirawo naye Yosefu oyo tamalaako kati agenda kuba atagalawo anoonya amunyeenya obulungi oba amukola sex obulungi kati wamba amukutagala okanoonya akola sex bulungi netagenda anoonya ate mwavu agenda anoonya era ayinamu kitegeeza agenda kugattako kati wagattako afuneyo omulala kati abadde asuubira sex amusaye nga nawe mu sex ate alinga oli naye era n'akasente agira kati agenda kuba facilitatinga ki duuka kusasula rent oli wa business ono wa duuka wakusasula rent akati yeetaaga nki ya buli lunaku kati naye nga mu byonna kyanoonya tanoonya nti anoonya ssente oba anoonya bugagga wabula anoonya omusajja amukola ki amumatiza kati mukubanga anoonya omusajja amumatiza era yakafuna babiri tewali amumatiza afunye owookusatu naye tannakugoba bano tannabagobera ddala kati waba afunye owookusatu kati owookusatu natandika okufacilitatinga ajidde mu kategori yakusasula mmere balina obwo obuntu bwebalyalya busenene bugonja buki bali obuntu obwo bayinza okulya obuntu obwo amitwalo ng'ebiri obwo obuntu obwo balyalya obuyitawo akanyama akookya owakanyama aba yakayitawo ow'enkoko najja ow'enkoko aba yakayitawo owagonja najja owagonja aba yakayitawo owa ice cream najja owa ice cream aba yakayitawo ow'entuntunu aba alyawo wentuntunu abaali awo owabumukeni w'obusiike aba yakabumala nga owampafu w'empafu aba yakayitawo nga wajjawo w'ennaanansi aba yakavaawo wa watermelon waninda n'omuntu aba yakavaawo wa juice wakolayo golwaki ompita because nina nkola research kakati tuba tukyali awo oyo najja oyo naye mu kunyeenya kwe nekubanga naye abeera busy amutambuze nnyo abeera busy ate naye nga abakyala alina bangi nga naye wakiduuka nga naye ekiduuka kye naye abakyala alina bangi akaabakaaba n'addamu yanagamba era bonna abasajja bonna n'afuna omulala olwo omukazi ali basajja kati abo basatu kati n'afuna owookuna kati owookuna biba n'abakakasa mmwe abavubuka anze sirimu bibakakasa kati wafuna abakakasa kati oyo wakuna kyekibaleetera obwenzi kati abakakasa abo kati olwo amufunye oyo amukakasa gwawa ku mmotoka ye n'amugamba jangu okima emmotoka yange ogenda onzira omwana ku ssomero jangu okima emmotoka yange ontwalireko ku bintu ewa maama oba ewaka biki oyo kati yakakasa oyo n'atandika okulya ebintu ekiviiramu nti oli gwe yasookerako taata w'abaana kati abo baba bagenda mu divorce kubanga ekisooka ayina olujegere lw'abana abasatu ayina olujegere lw'abana abasatu abafacilitating edduuka katata w'abantu edduuka yalivaako edduuka nze namukola edduuka ne ndimulekera ne mmuta akola bibye simusabade n'ekikumi yakola kino yalabirira abaana yalelelelele kati nga omusajja yeekamwana kati omusajja naye yafunayo ajati omulala yafunayo ajati omulala oba yafunayo ani Juliana yafunayo Juliet eyo
kakati ali naye ali mirembe gino naye amufudde busy kati omusajja entakyakiika kati ajja lumuna lumwe waka ekinavaamu nga batandika twawukane nebyowulira omusajja yava ewaka mukazi yamugoba ewaka kati n'omukazi naye asobola okufuna space yeemala nti waba akomyewo ewaka talina tataba ntaliiwo tagenda talina kyagenda mugamba tagenda mugamba nti ate engoye zange ate emmere maid yali ewaka n'abaana akomawo tayoza ngoye tafumba ebyokufumba yabivaako kati bana abaala abasigadde bamuvuga speed abasatu naye yabavuga speed yabakontrolinga naye akyala waabwe liyo nakyale wagundi nakyale wagundi nakyale wagundi talina bimbi amaanyi byakolayo kale noyo naye alina kakati yentambula ya siriimu eyo kati okitegedde entambula ya siriimu nti entambula ya siriimu osanga Semaka ayina mukyala we Semaka nga ayina mukyala we Semaka n'afunayo omukyala ebbali namba 2 omukyala namba 2 nga naye Semaka lwabatali ono Semaka ono namba 1 lwatazze wa namba 2 namba 2 naye ayinayo boyfriend kati ono namba 2 ayina boyfriend kati boyfriend ayina girlfriend akawala ak'emyaka 2 akawala ak'emyaka 2 kalinayo nako omulenzi ate akawala ak'emyaka 2 kalinayo ak'emyaka 2 kalinayo nako omuvubuka myaka gyako kati omuvubuka myaka gyayo ayinayo omuwala wa myaka 18 kutegeera oshegedde eyo chain y'abantu 10 kati eri ku musajja katudde ne ku mukazi kati n'omukazi naye naakola kyekimu n'afunayo omusajja nga naye omusajja mufumbo kati omusajja tamuwa budde bumala kati n'omukyala naye nga ayinayo omusajja omulala kati omusajja omulala nga naye omusajja omulala naye ayinayo omukazi gw'alina mu muzigo kati omukazi w'omuzigo alina owa booda naye ayinayo akawala ka maid kaagala omwana wa waka alina girlfriend gwasoma naye oshegedde ekintu ekyo eyo ye chain ye chain gye mu Uganda gye tulina mu Uganda lwaki ntera okulaba abantu bakozesa lodge tuziyite guest house lwaki tebajja wamu ebiseera ebisinga lwaki baagala oli n'asookayo oli n'alyoka ajja ne mu kufuluma baba tebeeyagala jukira lodge nze ngisasula n'omukyala gwenze naye nze mu facilitating lwaki ate nti okuyingira naye kubanga tuli mu kwebbako ebyokwebbako tebiba bya lujjudde era kyova tebasobola kuva mu lodge nga beekutte ku mikono gwe sobola ova mu lodge nga omukazi omukutte ku mukono oba mu kiwato oba amukoya amangu ago singa omusajja aba ayitawo nga eri okubokololo yakozesezza nze ate mba nnina wa muntu kakati ngenda kubulayo ekiboozi waliwo omusajja yatwala mukazi we mu lodge yatwala mukazi omusajja yatwala muka yatwala omusajja mufumbo n'omukazi mufumbo abafumbo n'obufumbo betwalako Audi ne bagenda mu lodge kati mu lodge gye baagenda kati nga omusajja wa omusajja w'ono omukazi gwatutte mu lodge yali dereva avuga motoka za bbiya eza bbiya ez'omwenge kati agenda yatuteyo ekimotoka bali mu kutikkula muki atuddeko eri mu buti bali mu kutikkula aba atudde mu buti agenda okulaba mukazi we ava mu lodge n'omusajja yetuliddeko awo nga yetuliddeko awo kakati ate ekyali ekyensonyi nga n'oyo awo waleetanga bbiya waliwo abawala abakola mu bbaala eyo yennyini nga ayinamu
alinamu omukazi awo wennyini alinawo omuki omukazi naye mu kutuula awo naye yali ava mu luumu osegedde yali ava mu luumu ekola ki ezirina nga tiro luumu ezo bonna bali mu luumu ezirinaanaganye naye ono yasooka okuvaamu kubanga yejjukira ono yasooka okuvaamu naye nga naye awo wennyini ku looja awo waali alinawo gwakola ki era yava mu luumu eddiridde eyo ono gy'avuddemu kati ne yali omwo ng'akoona nga bamutendereza nga ne nabo bawulira mu luumu ekola ki eddako nti ekiri eri kakati n'ono naye nga naye ali eno akoona mukoono akoona kati n'ono naye baga abeeyo nga nabo tebapoowa kati buli ayali mu luumu yali atendereza munne nti oweyita kola ki oweringa tapoowa buli webawummula kati ekyaleetera ono okuvaayo kubanga yali alina okugenda okukola ki okulaba oba emmotoka maze ogijjako kwetiza bbiya asimbule agende kati aba atudde bw'ati awummuddemu ono yamuleseeyo eri mu luumu ne bali kati bava mu luumu kati bali bavuddeyo jjukira kati saawundi zibadde zisirise ono naye ava mu luumu alabe ani ya luumu obviously ono avudde mu luumu atuddeko wano wabweru naye akakyala kakyalimu mu luumu kati bano bamaze olwo kati bo bavaayo bagende ono agenda okulaba nga luumu ebadde eddako avaayo mukyalayo wawaka kakati olw'okusinza byabadde awulira naye no byabadde akakasa yafurizinga atya yabula ekyomugamba n'amuyitako omukazi n'agira ati n'omusajja yali akutte essimu bw'ati n'asigala nga alobye bw'ati omukazi n'amugamba nkulamusizza ssebo ko omusajja nange bwentyo nnyabo nga bonna tebalina kibayinza kwogera kuno n'amugamba tugende omusajja n'atambula naye ng'omukazi awotose n'atambula n'atuuka mu mmotoka n'amugamba badde nsaba ompe buwi transport nkole ki tonvuga nze nnenye booda n'ambuuza kiki n'amugamba okimanyi taata w'abaana n'amugamba ogambye eki taata w'abaana yamuweerawo booda yamuweerawo ssente afune booda agende omusajja yafubutuka n'avaawo yasimbula emmotoka n'avaawo kakati ebyo n'ebyaddako ebyali ewaka eyo tewatuukayo nze naawe lule Bombo Road abatulaba nga tuwumbawumba abatulaba bandyagadde okumanya omuntu osobola otunya omukazi nogani omukazi we alabika awooma biki oyinza osinzirira omukazi awooma lips z'omukazi awooma lips omukazi awooma alina lips banaezo olwo oziraba nga kyakulya omukazi awooma tutunira lips ze ng'olaba kyakulya kyereere ekyokubiri omukazi awooma olaba enteegateega omusunulya enteegateega ezo zeziro bazita nteegateega nze ze nkugambye enteegateega ekyokusatu omukazi awooma waaba atambula takaluba kabina omukazi takaluba ki takaluba kabina kati waaba atambula manyanyadi omukazi awooma takaluba kabina omukazi atambula nga akabina kalinganga laddu nga konna kakaluba kalinga kakaluba ngolaba kagumu oyo baaba kiba kizigo kyereere omukazi awooma agunda omubiri kasolaba omukazi mu mubiri gwe atambula omubiri nga guyina shake omubiri nga guyina shake oyo manyirawo nti nantaba otegeerawo nti nantaba ataba nantaba tugeze bombi obagenzeeko kiki
kyowulira nogaa naye banniuna musufu kuuli gwenga omuntu kubanga twali tulaba balabe atambula naye wali nga bonna omaze okulya ndi mu taxi naye naagenda mu ggulu naye nsigale mu geyeena mu ggulu nnoonyaayo ki ogambye otya bonna obaagadde wawo otegeerera ng'okwagala aliwa n'aliwa nga njagadde babiri kandi nga naye oli musufu kwono otegeerera obuwoomi bwo otya ali eyo tabumanyi obufiiri kati nno buli omu alina obuwoomi bwe kati okimanyi waliwo awoomerwa n'akaaba omusajja ng'awoomerwa naye ng'ali ku mukazi anyiinya naye ng'akaaba amaziga ng'omusajja akaaba amaziga naye ng'ali mu kuwoomerwa anyiinya naye ng'ali ku maziga akaaba amayitirivu amangi ng'omusajja akaaba abasajja lwaki bazibiriza abeera mu ggulu kati gwe kankubuulire eggulu ly'oku nsi olimanyi nze mayirimu eggulu kati nze kankubuulire eggulu ly'oku nsi liri mu makkati g'abakazi abakyala bayimiridde wano wakati siri walira eri kitunuulira omusajja ono kyogamba oli wayimirira wali nonayimirira awo gamakati ly'eggulu gwolirabanga eggulu ekisajja kino kyesiriwaza bwaguuga oba nabunnya oba eriiso ebigambo ebyo bisatu eyo lyeggulu ly'omukazi amakkati g'omukazi nti kino kisambi na kino kisambi mu makkati awo ag'omukazi kyoba oli asookya omukwano gw'olwekyo bulungi nnyo ne muganda we tubawulira nze muganda wange nsobola omukyawa olw'amakkati g'omukazi mukyawa talina kyaŋŋamba niwaba mukwano gwange era mukyawa aga amakkati g'abakazi tebagazannyirako tebagazannyirako aga amakkati omukazi newaba mulema va ku makkati newaba mulema maama nnyabo kyenva n'abaana balema ndibabazaalamu abaana kati no nze kankubuulire era nze abo bonna nakyo kyova olaba nze nkugamba kyayika ŋŋenda webanga eggulu gye liri nze ŋŋenda mu geyeena kubanga nze nzikiriza nti katonda mukazi yes weribanga eggulu gye liri nze ŋŋenda mu geyeena kubanga omanyi lwaki nze sikkiriza mu ggulu lye simanyi lye siraba nga eggulu lye mmanyi ndiraba liri ggulu maama otuka n'owunga obeera wali nga wakoze obusente wasimye ekitooyi wasimye ekinnya fuuti 8 wansi ovuddeyo watobye wenna otuyanye n'onaabako bulungi obukoowu ne bugenda n'oyingira ebbaala n'oyingira tugeze n'oyingira best n'osooka olengera amakkati abaana banyeenya amabina n'olengera amakkati nga gawagize n'okwata ssente zo ezikubonyaabonyeza omwana akutuulako n'akukola bino n'akugamba njagala 10 wakoze 3 n'akugamba njagala 10 n'omugamba kale maama n'olimuwa ate nga ne bbiya omugulidde oyo gwe bayita katonda oyo si sitaani oyo katonda amakkati g'omukazi lyeggulu ly'oku nsi nti singa tewaaliwo makkati ga mukazi tewandibaddeyo omusajja kukola kuzimba nnyumba lwaki ozimba ennyumba osobole okwegatta nga tebakulaba ab'ebweru tuzimba ennyumba kwegatta nga tebakulaba kulaba makkati ago geetegereze bulungi nga tewali omulala agalaba eryo si ggulu lule lwaki omukyala waaba azaalira mu kasenge lwaki bamuteekaawo mu lujju bamutwala mu ne bamuwa akasenge ne bati oba talina kasenge bateekawo kateni bwe bati lwa makkati sigakujaajamya lwaki omukazi yenna omusajja osobola okwebikkula bwoti omusajja osobola yimirira awo n'ofuka naye omukazi afukamira n'afuka
lwa makkati. Era oba weetonda olina kufukamira, olina kukakkana. Woba weegatta olina kukka. Woba osinza olina kukka kuvunnama. Kitegeeza nti that is a creation. That is a creation. Ekyokulala nti omuntu mwayita. Toddamu kulimba kusiwaza nga ataasoma. Tebaddamu kuyigi, tebaddangamu. Twabangawo omuntu n'omu addangamu kusiriwaza kufuula nti omufirika gw'olina kubeeramu sototegeera. Nga ekitonde yakutonda yali maamawo ne taatawo. Nti taatawo yejja n'afumita maamawo ne ne yeevulunga maamawo ne ne yeegatta. Yenkozesa ebigambo bimeka? Yeegatta. Beegatta. Beegatta ne maamawo. Beerya ne maamawo. We beerya ne maamawo noddira amazzi go n'ogamuteekamu. Okitegedde? N'ogamuteekamu n'afuuka bbanka n'omuterekamu amazzi go gamutereseemu. Gayina okukula. Okukola amagoba. Omwana akuze gwe kale nzerule kale. Nkulidde mu lubuto lwa mama wange. Wenkulya mu lubuto lwa mama wange waddembo gamba nti kanywa obutwa. Kino ekitonde kyenina mu lubuto kiveemu. Waddembo okuteeka piiru wansi n'azisonsekayo empeke bbiri n'empeke bbiri n'eddala bbiri wansi w'olulimi. Olubuto ne luvaamu. Waddembe okunywa ebintu byonna bitategeerekeka olubuto no lukole ki? Luveemu. Neti yakikola n'agamba kankuze ekintu kino ekindi mu lubuto. N'atuuka waddembe ng'akuzaala okutuulako n'ofaawo ng'akuzaala. Teyakikola n'agaziya ebigere. Nga bwe yagaziira kitaawo n'ayingira. Nga bwe yalaga taatawo amakkati n'agayingira. Kati gwe n'ogafuluma amakkati. W'ofuluma amakkati ago, owulira bulungi ebigambo bye nkugamba. W'ofuluma amakkati ago n'ojja ku nsi, omusawo n'akwaniriza n'odda wali n'atuuka n'akulabako. Waakulabako awo waddembe obutakuyonsa n'akuyonsa. Kitegeeza ali mu kukuza. She is creating you. She is a creator. She is creating you. N'akufeedinga. Mukazi oyise mu makkati ge yagalina. Wamala okuyonsa okula. Otandika okukulaakulamwa waddembe okusula mu kaabuyonjo. Okimanyi ng'okyali bebi wantono anakuzibula. Omukazi asobola okukuwa byakuwadde n'agamba omwana ono afudde. N'otaba amugira. Okimanyi waddembe okubaako engeri yonna gy'abo baakutuza obakoze bityo. Kyonna kyonna kyakoze obaakuwadde ebitakwatagana n'ofa. Kitegeeza obulamu bw'okukulaako mukazi oyo makkati ago. Obulamu bw'okukula oyo ne waba pulezidenti ne waba kabaka. Amakkati ge gamufudde kabaka, ge gamufudde pulezidenti. Okitegedde? Era kyovulaba nti kati pulezidenti ono gwe tulina awanya abakazi ekitiibwa oba yamala kukizuula nti amakkati ago ge yayitamu era ge gasobola omujjawo. Okimanyi nti ayinza okujjako obukulembeze bwa Uganda ayinza n'okuba mukazi. Ago amakkati tugazannyirangako. Kati kankubuulireyo ekintu ekirala. Amakkati ago okumanya gabbeera era nze nga twala nti Katonda mukazi. Olw'ebyo byonna bye nkunnyonnyodde, prosesi y'okuzaalibwa, ey'okwegatta, kuzaala, kukuza. Nti omukazi ye Katonda. Naye munaatulimba ne mutulabanga abasiru. Tuli bagezi mu busiru bwaffe. Katusiriwale naye nga tuli bagezi. Amakkati ago era oli obanga okwakwata omukazi ono omuteeka ewaka, mukwano gwo n'amuzannyirako, sooka omusabule namu. Mukube. Bw'oyombanga ne mukazi wo gwe wateeka ewaka, kati gwe wakyala weeroopa ewaka nti gw'olya muwala waabwe gw'omulina gw'omulya, kasitoba nga wakyala, kasitoba nga wayanjula, ne muyombaganamu n'omukyala,
damu makati tule tumbe umbe ne damu makati era wadao ne changa changa nagamba bibi jabuli mufubutusi ne wakumamba nze sagala akumatya kubaba bamakatira kubengumi nogwo wali nokala akumatya mukazi wa akumatya ali wakanga akumao tunokwata mukwati kwata mukwati mukazi wo wakumanga mufubutuke muve mufubutuke oba afumba mufubutukire yeyo oba naba mufubutuke kada nechala mulekenga mubazemu berawo mubale yakumye ekiro yetalatala yakumye ekiro natunula eri nakola bino oluse muina abantu bajja kuwulira oluse muina mu abantu mu nyumba mubale afumya akoze emirimu afumbye anaza yozeza engo yererere waliwo watukanga ayino genda okunaaba bweberawo ngo omubala budde obwagenda okunaaba sikole lwaki okolanga yakumye tokolanga yakumye leto musikane kano achokoli ndiko my statement yange olumubalaawo nga agenda okunaabaawo mubalenga agenda okunaaba ulera walinga yeeyira amazi yingira ekinabyo mufubutusi mugenda kuvayo nga muli bamukwano anza n'okumenya akabox n'akuwayo ku ssente n'omugala leero sikoze lwakuba wanyimya agenda mmenya akabox akuwe ssente wumba ng'oggalawo njagala ombuuli biki ebikola omukazi awooma byenjagala ompe ebimukola ebintu ebikola omukazi awooma tiri ebintu bikola mukazi awooma gamba omukazi awooma yeteekateeka atya sikyenandirowoozezza kubanga omukazi alina okweteekateeka nze ngwa bugwi wali omukazi alina okweteekateeka ye sisitimu n'agiteekateeka kakati naawe teekateeka sisitimu yo tebakulimbanga tugendanga gwe omusajja leero n'okozesa mpeke yonna ebintu byonna by'abazungu Africa oba Uganda bajjajjaffe babanga n'abakazi 10, 20, 30 bamiranga mpeke z'abazungu ffe obutonde bwaffe tubulina genda sekule mmwanyi sekule mmwanyi tekamu ku nniimu tekamu ku ntangawuuzi tekamu galiki onfuna bulungi omanyi kabaita ka fumita bagenda okamanyi genda okakuuleyo kafumita bagenda kayiseeko mu mazzi kati bino byenkugambye abagenda mayi baki bakayita fumita bagenda buli gwolaye nga alina sikaati fumita tekyova bakayita fumita bagenda kati woomala ombuuziza sinnakuwa nsongayo woomala genda ofumbe ebintu ebyo wofumba ebintu ebyo wenywere kacyayi kaako kati awo kitegeeza naye weeteeseteese kati omukyala we naye akweteekerateekera anywa ku mazzi anywa ku okura anywa ku gundi kwebyo bisimanyi babita ku busera bitiri biyita mata biki akweteekerateekera kati nga wakweteekedde nawe genda omutabule properly mutabukire akuba enduulu nga tewali amutaasa ate abantu akuba enduulu abantu bajjo buliriza bwabwe buwoomi nga asiri wadde kakati akuba enduulu abantu bajje amalaata abavuma bagende mukimye eki bakwata omukazi kalwero omulalulalu omukazi yali ategeere mulalu n'amukwata akuba enduulu ku makya abantu balowooza bonna balalu abakazi abambala ebigoye ebingi abasuubuzi omulalu yamuva bagudde eri omulalu atandise neewonya omukazi wati yali tayambadde empale oba lwaki naye abakazi abakulu tebambala mpale omulalu olwamukuba eri ffe twali mu takisi twali mu takisi omulalu amukuba ffe tulowooza basaaga bonna balalu kumbe omukazi ye ategeere omusajja ye mulalu ngaekisaala kitandika mmuliira awo ku kkubo nga kimukona kati yakubanga lubaddayo mbaddange ekitala lubaddayo muntaasi baddange nga wekigira awoza ekyawo tekyamuyingira
ng'ekyalo kitandika kimukoona ekyalo kyamukoona kira baba ludde ekyalo kyamukoona omukazi yanyumirwa bunyumirwa kati abantu bajja basse wa boda ayimira agamba tukutaase namuga sinikira eri ebinnyo nga mbadde nsooka ndaja nanga temujja kata temulaba kimaze okuyingira mujja abatulaba mbasiibudde. Okay, tubebaza mwenna abatukubedde olunaku lwaleero program bino badde obimanyi ne Lulebo mbadde mbayita temujja kimaze okuyingira kati mujja mukireke kasa kiyingidde ng'atandika wuwi yaye oyo omukazi ye taxi ade ekyaliwo yamala sibanyi nesimbula mwebale mwenna ajesawege bajja katabira Muhammadi ne wasoba Beka Kagere tetujja kusuka wano abatukuumire atakuumira mpeera. Lubalusewa TV mazima ku mazima.